Kitegedde. Okay, nkwaniriza mu program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga ndina omulungi Susan Makula Bujjingo. Tuli ku bazadde anti holiday. Abazadde twebaza Katonda nti ffe bazadde. Waliwo ebyamagero bye tulina nga tutera bibala. Bagamba nti count your blessings. Yeah. Bw'oba osobola name them one by one. Ekimu ku ky'omukisa gw'olina gwe gw'okuba ng'oyitibwa maama oba oyitibwa taata. So eyo title si nnyangu ya kufuna mu nsi. Manyi ebintu ebimu tubitakinga for granted. Si kyangu so bw'obanga oyitibwa maama taata oba kyajja kitya eyo ogwo mukisa ogulina era ng'osuubirwa okuba nga olina amagezi. Oba wakyetegekera oba nedda. Mannaku zino waliyo ekintu planned kids, unplanned kids. Eba planned kids tubalaba engeri gye bakolamu ebintu byabwe oba gye babakoleramu ebintu byabwe. So naye ng'omuzadde osuubira okuba nga olina amagezi. Wisdom yegenda okuyamba okuba nga okwasaganya obuvunaanyizibwa obwo. Okusoma oba olina degree mmeka osobola failing as a parent. Okubeera omuweereza wa Mukama osobola failing as a parent. Okubeera career woman osobola failing as a parent. Kati n'ekyo kyetaagayo amagezi amalala. Ogasabe Mukama Katonda. Tekiina omuntu ayinza okugamba bannange maybe abasumba be balina abaana abaki abalungi oba abaana abagezi abulungi kyetutegeeza nti mu mpisa abali acceptable mu society nedda. Kati bwe tukirowooza challenge ate bo gye balina obudde obusinga babumala babuulirira abaabalala abaabwe ne babeerabira. Ate n'abaabwe ng'ensi tuba tunuulira okuba nga basumba nga bakyalina baana bato nga tubalaba nga so omuntu yenna ali mu position ya leadership mu faith yonna oba musiraamu oba mukatolika mu advent oba mulokole yenna abantu bajajinga omwana we. Kati omwana oyo takulanga mwana ayite ku buli stage development stage y'omwana balina expectations bamuteekako nga ziri waggulu ng'omwana tajja soolera zituukiriza. Kyova olaba oba breakinga nnyo teba experiencing childhood tebazannyanga baana balala tebaagala bambalenga baana balala tebalwana tebakola ki nti emotions zaabwe bazibikka nga balenzi kuva mu buto teba expressinga nnyo ngeri gye bawulira mu butuufu bwakyo. Kati because n'abazadde batya omwana oyo okubeera nga bagenda mujajinga bamujja nnyo mu nsi gy'alina okubeeramu ayiga obulamu nti baagala abeere mu kikomera abeere waka bwe bamujja we banalaba nga ajja kubeera judged nnyo nga basumba mutwala ebweru ave mu community abeera caged nnyo so bwafulumamu bw'ati agenda bugenzi. Kati ojja kusanga ng'omwana oyo balina omutwala ebweru era ensobi nnyingi ezikolebwawo because waliwo ekifaananyi kye twagala public efune nti omwana wo takola nsobi omwana wo ali perfect naye ng'omwana oyo si musumba gwe musumba omwana oyo si reverend gwe reverend omwana oyo si sheik gwe sheik naye ng'olina naawe omusomeseza mu ngeri za Mukama. Kati ebisigadde tubirekera Mukama Katonda so okukuza omwana si mulimu mwangu wabula kola ky'olina okukola ebisigadde obirekere Mukama Katonda engeri gy'ali ntomukuza wekka. Mwana ayingira mu society mu bantu abalala basobola mu influence nga ne wabaawo changes enkyukakyuka ejja ku mwana wo mu neeyisa tekukyaya mwana wo kasita nga si gwe agimusomeseza oba yagyeyigiriza talina bw'agyeyigiriza kubanga alina abantu abalala babeeramu be bagenda ogimuyigiriza. Tekukyaya mwana wo wabula ofunye okusomoozebwa kw'okubanga omuyambako adde mu line. Bw'omukyawa talina guidance nnungi gy'agenda funa. Abantu b'omusindikamu olwedde be bamukwonoonedde. Kati bw'obanga nawe omwejjeeko alagewa agoyingewa aduyinge ki agoyingewa. So omwana bw'akulema naffe aba agenda tulema gwe asookerwako gwe agenda osookerwako. Gw'omuzadde tolina kulemererwa era tolina ku giving up tolina kulekeraawo kwogera na kukola. Don't give up kubanga oyo ky'olina omumanya omuzadde bye twogerako bino twogera ku baana engeri gye tuyinza obayamba mu holiday eno nti omwana nawe tunayogera naye ng'omuzadde tamanyi kyakukola oluusi kiba kizibu naye ng'omuzadde nga Bayibuli we twayogedde nti olina okubeera omuntu omugezi noonya amagezi era amagezi ago gava wa Katonda nga bw'omusaba Mukama kimpa amagezi nkole emirimu gino bulungi. Kati olina omulimu omulala gw'olina omusabira amagezi gwe bayita omwana wo. So nga tugamba nti omuntu omugezi tusabira ebintu ebirala naye ekintu ekyo tukyerabira
omwana n'obufumbo. Kubanga obufumbo osobola okusaba Katonda obufumbo obunywere. N'owerabira omusaba amagezi obutambuze bulungi bunywere. Kubanga okubunyweza ne bwe bannatti weetaaga ennyondo. So ennyondo eyo ye magezi ge weetaaga. Saba Mukama. Ekintu nze kye nsinga okusaba ennyo is favor. Nti byonna osobola obbikola. Naye oba tolabye kuganja mu maaso ga mwami wo, mu maaso g'abaana bo, osobola okufuna mu maaso ga Mukama wo naye yonna ne bigaana. Abaana baffe tulina okusaba okufuna okuganja mu maaso gaabwe. Waliwo abaana nga akimanyi gw'omuzaala naye nga takuliiko. Biologically gwamuzaala kati ne wabawo n'obufumbo nga maaso g'omwami wo tewali kisa. Nti abamu agamba nti mu kifo ky'okuddawo complaining omwami wange mukodo. No favor. Tutulaba Esther yafuna favor before the king nga tannamuwasa namuwasa. Kati eyo favor oyina ogifuna nti ebirala byonna bijja lwakuba olina okuganja mu maaso ge. Favor nkulu nnyo. Kasita ofuna okuganja mu maaso g'omwami buli kimu ky'oyogera ajja kuwuliriza. Era ekyakipinga Esther mu lubiri yakola ensobi gye tugamba nti gye Bayibuli gyegamba nti mu mateeka g'obwakabaka bakutta bussi kasita ogeza n'oyingira mu lukiiko nga kabaka ali mu kuteesa n'abakungu. Esther yayingira naye because yalina favor before the king teyaganya, yabagamba bamuleke nti waliwo ensobi ze tukola mu maaso g'abaami baffe naye kubanga olina favor mu maaso ge ajja gamba it's okay. Abo aboogezi ne batandika yamuloga. Ekyo kye bayita okuganja. Nti ne ku mulimu kisaakye bw'aba aganja ku mulimu teyaloga mukama we. It's called favor. Eyo favor before your boss. Bw'oba ogisabye n'ogifuna n'oga Mukama nafuna okuganja mu maaso gwa bosi wange. Yengeri yemu Katonda y'omu gw'osaba n'ofuna okuganja mu maaso g'omwami. Ebintu bino bannaye. So kiri important. Tulina weapons naye tetuzikozesa. N'abaana baffe si kyatteeka nti batwagale. Biologically gwobazaala. Naye ekigambo kye bayita okwagala. Gwe kigendere ne mu Bayibuli Katonda agamba to honor your parents. Love kirala. Not to love them but to honor them. To honor them nti omuntu n'oba tomwagala ekitiibwa ky'osigala okimuwa. Kati love tulina love ene ya agape nti buli omuntu mwagala love your neighbors you love yourself. Ne waliwo love esukka ng'eri deep. Ng'omwana oyo kizibu okwebaka nga tawuliza nnyina. Wiiki tesobola kuggwako. Naye ogenda olaba abaana bo babala n'omwezi bamala n'emyezi 2 teri akunoonya. Gw'olina obbanoonya. Kyekiriwo kati kye bayita nti kye bagamba nti baaloga abaana be baleke kumwagala. Toyina favor mu maaso gaabwe. Gisabe Katonda abaana bo obeere ng'oganja. Oyinza ogamba nze ni muzadde balina kunjagala ate kiri automatic. Mwana tukitwala automatically. Balina kuwa kitiibwa bajja kikuwa. Kati mbunga lwaki tanjagala nze nnyina. Bajja kikuwa. Kati kyangu nnyo kubanga nja kugereza nze nali nnyo wa daddi. Era omuntu abantu abamu bakyeka ne bagamba beera otya nga toyagala mami sinti naye simwagala. Yaliwo nti yanzaala. Naye nga daddi ate mwagala nnyo okusukka ku mami we nali mwagala. Nga daddi ye byonna. Kati ojja sanga nga waliwo kuno okubanga omuzadde yafaayo nnyo ku mwana omwana naye na drawinga closer. N'omwana okubanga afa nnyo ku muzadde omuzadde na drawinga closer. Ekyo bwe kiri automatic. Ne Katonda agamba njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunoonya balindaba. Omwana asemberera ennyo omuzadde amwagala. N'omuzadde abeera ennyo ng'afa ku mwana oyo amwagala nnyo okusinga omulala. Kyova olaba abaana bayagala nnyo bamaama okusinga bataata. Bamaama be bali closer. Bataata gye babeereyo nga bakola biki sinti abaana tebabaagala. Naye bondi eri ennyo eri wakati wa maama kubanga yabeerawo. Era bwe kikyuka nga taata yabeerawo omwana agenda kufuna bondi yemu. Ku daddi. So kati abazadde tufeeyo tubeere bantu b'amagezi. Tubadde twogera ku bintu by'abaana baffe okubeera nga tubakolerera. Omuntu omugezi alooza ku nkya. Bw'oba opulaninga you look to the future, you look into the future n'otunulayo olwayo n'ogamba naye mu myaka 10 kati tunaaba tuyinawo ekintu kyonna. Omwana ono anaaba n'asobola osoma university. Omwana ono anaaba n'asobola osoma secondary okusinziira ku mbeera gye tuliko
gye tulina kati neetaaga kukola ki? Bwe giba mirimu ogitandika ginoonya leero egigenda okwongera egigenda okwongera ku income yo, kubanga mu maaso 10 years ogenda kuba tolina maanyi ge gamu agakola. Ate bwe zinaatuuka nga ssente ennyingi ojja kuba okolera z'ospendinga. Naye bw'otandika okuyiiya kati n'ogamba nti wadde nfuna fees kati kanfuna omulimu nga savings, nti gigenda otuuka emyaka 3 4 5 mu maaso nga savings olina kati ng'okolera kwongerezaako bwongereza, si nti tolina ky'olina. Kati era n'abaana baffe tulina ofaayo ennyo babuuza be baagala okusoma nga bakyali ze ssente z'ogenda okuspendinga ku university. Omwana we agamba nti agenda fuuka lawyer, doctor, pilot, wuyo akutte architecture bye agenda okusoma. Mukwano, ssente zipulaninge nga bukyali. Tunula mu future y'omwana oyo nti Katonda tukiriza Katonda agenda tuwa obulamu. Kyonna kyonna ekyobutasoma mu family gwagenda okikyusa. Gw'omuzadde gwagenda okikyusa kubanga omwana ono ye future ye ajja gitukolerera. Naye history ye gwagikola. Ye bw'atandika otunya bye yayitamu, that is the history. Kati gwayina ogikola. Atandika ogamba naye twabonaabona ye gwe. Gwa writinga his history. Omwana agabe bannange mami yalwana kino wekiti. Okubonaabona kwe n'essanyu lye lyonna ye gwagenda oddikola. Era bw'aliyimirira mu maaso okwogera ku gyenvudde, manya kyokola kyagenda okwogerako. Kyokola kati ye history ye gyagenda okwogerako. Empisa z'omutendese waliwo abaana bagamba nze neekuza. nze abazadde tebanfaako, nze bino byolaba mbiyize kati biki nga bwageza n'atunula emabega talabayo. Kati maaso ye yagenda ogikolerera, ate naye agenda kukolerera abaana be nabo ng'alifuukako history na ku bo. So waliwo ekyokukyusa mu family gw'ogenda okikyusa. Bw'aba ogamba tebaasoma, ewaffe tebasoma, kati lwana nnyo omwana aleke kubanga naye ayogera kyekimu. N'abazzukulu bagenda kwogera kyekimu nti abewaffe tebasoma, abewaffe tebakkiririza mu kusoma, abewaffe baavu, abewaffe gw'ogenda okikyusa. Change it. Kati omuzadde kolerera nnyo ekyo. Waakiri oyinza okugamba ssente zaabula, siina bugagga, omwana bwe yandigambye nti weyenyumirizaamu nnyo, naye muwe teekamu investment y'ebitabo nga n'omwana akimanyi nti ssente zonna ezandikoza arcade wa making sure agenda ku ssomero. Kati ye waddemba okwewandiikira story ye kati ey'emaaso eya future ye nti nze obulamu bwange ngenda butambuza bwe nti. So gwe making sure ng'omuzadde olwana nnyo plan ahead. Plan ahead olwayo twayogedde ku masomero ge tutasobola naye nga tugaagala tugaleke. Tugeesonyiwe. Togwa ku biti, togwa ku pressure. Kirungi lwana nnyo omwana agende mu ssomero ly'olowooza eddungi, naye eddungi eyo ligenda sinzira ku mwana we bye yeetaaga mu bulamu. Tunulira ki kye yeetaaga. Ebimu ojjasanga nti olina obbeesinga ku facts in secondary mwotwala omwana egenda kuva ku ki kyayagala okubeera. Secondary kati yakyuka kubanga ojjasanga amasomero nga malungi mu arts nga bala malungi mu sciences. Kati omwana wo ayagala okubeera lawyer omututte mu ssomero kubanga lirina erinnya nga performance zaabwe esinga zonna ziri mu sciences. Lwaki tomuteeka mu ssomero omwana agenda omuli arts, omuli literature, omuli history, byonna ebyo ng'agenda ku excellingira than omuteeka mu ssomero. So olina okubeesinga ku facts ng'okola decisions ezikwata ku mwana wo okusoma kwe. Gwe ng'omuzadde ye oluusi tamanyi. Kati gw'oyinza okugamba nze ebyamasomero sibimanyi, noonyereza. Bufuna amawulire bawandiika mu mawulire results z'abaana ezo. Muve ku zino points amasomero agasinga gafuna nnyo, gaagala nnyo omwana eyasinze mu buna oba mu 10 nammeka bali mu 10 nammeka oba 8 simanyi. Kati bw'oba ogendera ku ekyo, omwana ali mawulire omu ogenda kutomera. Kubanga oluusi babeera balinayo oyo omu yekka. Omwana asobola okuba nga ali omu mu mawulire nga babadde 10 9 ne bagwa.
nga bafa kwoyo omuyeka. Yes, bafunayo omwana omugezi ne bamwesibako naye ne bafuna ako akabatwala mu mawulire akaana. Ne wabaawo abatagenze mu mawulire nga 100% abaana bonna baayita. Nga bayisa abaana bonna percentage nti bagamba nti abaana baffe baatuula 2 nga abaana 109 bonna ba division 1. Ne wabaawo nga baana ku 2 nga abaana 10 ba division 1 nga mulimu n'omwana ow'obuna. Kati amawulire gano tetugagenderako nnyo. Aga amawulire galanga ssomero. Ate emirundi egisinga ekyo kye tugoberera nti twabalaba balina ne newspaper cases. Weetaaga general performance y'abaana. General performance yetwala omwana mu ssomero. Kubanga omwana wo ayinza okuba nga si yagenda okufuna obuna. Nga yagenda okuba mu baana abalala bonna. Kati mu baana abalala bonna agwa mu ba sembye bonna bagudde oba mu baana aba excellinze ababadde mu division 1. So n'ekintu ekyo wakitugambako lumu nti waliwo amasomero agamu ng'abaana be beesomesa kumpi. Nga batwala creme de la creme. Waliwo amasomero gonna nga tugamanyi secondary gayingiza bwabuna na butaano. Kati liringa somero lya UPE. Nze naga amasomero ga UPE gakyasinga osomesa era abasomesa be bakyasinga osomesa. Ovanga ku baana nga beatutta abaana bonna USE nga batutta abaana nga tekuli yafuna buna nga basinga katugambe majority ya second division, third division. Ne babatwala mu ssomero ne muvaamu abagenda mu university. Ate moreover government sponsorship. Mu government nti abanga ery'essomero libanga erya nursery. Nursery school yomanyi yejjayo omwana buli kimu. Kati omutwala ali blank talina kyamanyi. Kati lino essomero lye tugamba nti ategega abasiru ge masomero agasomesa kubanga tegatutte bagezi. Basomeseza ddala. Effort yonna oba batudde mu muti naye basomeseza ddala omwana bamuggyemu. Kati omwana wa UPE bwageza n'afuna division 2. Owa private n'afuna division 2. Bwe mba nze ndi ku komiti egaba ebifo. Mpa wa UPE. Owa private gana amasomero omwana akeera ne bamuvuga paka ku ssomero. Talima, tayoza bintu, talabeera ku TV. Kwegamba obulamu bwonna environment gyalimu esobola omufavoringa ewaka okwexcelinga agirina. Ku ssomero tebalya na bubi. Tebalina nti bagenda kulima biri eno masomero ga government ebibonerezo by'okulima ga private matono. Kati agenda kuba mu masomero nga buli kimu kyonna bamu environment ey'okwexcelinga n'ate excellinga. Ne tufuna owa division 2 mu UPE nga environment mbi kuva waka akeera ku luzi nga tannagenda ku ssomero. N'ayoza ebintu n'ayambala n'atambuza ebigere oba tagenze mu nnimiro. N'agenda ku ssomero. Ku ssomero agenze n'ekikopo kye n'akasowaani ke ne bamuwa akawunga oba n'obuugi oluusi temuli sukaali n'atuula mu muti oba mu klasi sinaluusi tebubeeramu n'atuula mu klasi etalina mabaati oba amadinisa si magale enkuba bw'etonnya bayimirira waggulu ku benchi n'atuula ebibuuzo bye bimu. N'oli omwana y'omu gwe batwala ku ssomero buli lunaku mu mmotoka. N'atuula n'omwana wa Kisaakye n'owa Makula abagenda ku ssomero nga mami yeeraliikira oba byamuwadde bimumala namuwadde 2,000 olwaliro zinaamumala. Oh my God. Kati batuula the same papers ng'environment za njawulo. Omwana afuna atya division 2 mu government. N'ogamba owa private wa division 2 amusinga. Kyobola nze ndi omu ku bantu abagamba bajjewo government sponsorship ku university. Tasobola musinga ankusese. Waliwo omwana gwe twasomeranga. Bamujja ebiseera the northern regions were war torn. Yali yajjoba yali yafuna ba second grade oba of 16 18 we watyo ng'avudde mu war torn area ne bamutuleetamu senior 1 term esooka ey'okubiri ey'okusatu ng'ali just we watyo yatuleadinga from S2 paka S4 nga ye number 1. Kitegeeza oyo omwana abadde mugezi mu environment enzibu. Nze olaba ebintu byasimanyi government sponsorship ku university. Ensonga lwaki sigiwagirirako ddala because government is sponsoring abaana b'abagagga. True. Be babadde mu masomero amalungi abafuna 20. Batono nnyo abava mu masomero ge tugamba nti
ag'omuzadde ono agamba nwana kufuna fees abasinga bava mu masomero era singa tugogera amanya ge tagenda kwogera bazadde babe beesobola avudde mu senior 6 nga obukadde bubiri kati ate mumuwadde sponsorship ya kadde kamu kitundu bayirawo ebintu oba kyali kyuseemu balina kijjawo ezo sente zigenda ate kati baba abasiyazi tebakyatuwa sente kati sente ezo zigende mu birala zigende mu wansi mu primary mu UPE lwakuba nti ekizibu zinaatuukayo kati byebizibu naye zandigivudde ne zigenda mu UPE kyekizibu kyokka by the way singa fena tubeera n'emitima egirumirirwa ensi yaffe singa ebintu bitambula naye kizibu buli omu alina waliwo omuntu ng'omuti ayagalako muyembe omulala ayagalako bikolo omulala ayagalako matabi omulala ayagalako baake n'ey'omuti ne wabawo ayagala omuti gwonna agutema agutwale afune enku naye mujja tusabe kololo nga 29 ennaku ziweddeyo fena tulinako mu bulamu gye tunaagamba eyinza okuba nga kati tutera okubaako ne dry season mu bulamu bwaffe eyo season katonda gyeyagala oministeringa tu kubanga bw'osoma Ezekiel bwe yayogera naye yagamba olyoka omanye nti nze katonda waliwo embeera gye tuyitamu nga mwalina okwegulumiriza ku nkomerero yaayo so tolina kaasinga embeera eriwo wabula olina okukkiriza kati naye ate era bw'olaba mu Ezekiel yagamba speak prophesy in other words agenda kukola naawe Mukama agenda kukola naawe yalina obusobozi obujja obuzi nga bw'olaba the spirit hovered nti ensi yali terina form mwoyo n'atambula ensi n'efuna form talina gwe yakola naye ye yakola naye ate tulaba mu Ezekiel teyakola yekka yayita omuntu we n'amubuuza bwe yakola yekka ebisigadde akola n'omuntu tatwetaaga ye yennyini abisobola naye ayagala nnyo okukola naffe tumanye amaanyi ge kubanga ffe abamujulira so bw'abuuza Ezekiel oba amagumba gano gasobola okuddamu ne gaba amalamu Ezekiel yamuddamu n'amugamba nti nga gw'omanyi nti olina okusooka okwesiga Katonda in fact ekibuuzo ekyo kiringa ndowooza ekyalinga ekigezesa ddala olina faith nti kisoboka namugamba ye ate gwe kasita oyogera kasita ono yamala okulaga nti Katonda nti amwesiga asobola okukola yamugamba prophesy kitegeeza nti bwe tugenda ekkololo tojja na confession etali positive ku situation eri mu bulamu tegeeza prophesying kubeera kulagula situla okukkiriza ogenda kulagula okulagula okwo kulina kubanga kuli positive naye mindset yo gy'olina osooka mu bwongo bwo clearing mu buli kimu naye ky'olina omanya sitaani agenda kwogera agenda kugamba obugagga bw'osaba ewa mwani abulina obufumbo oyagala kati gw'olaba ku baana be waakazaala wali omusajja asobola okuwasa agamba loboozi galina okubeerawo olina galwanyisa na positivity gwe prophesy kubanga olaba ekintu ekiri mu mutwe osobola okulwana nakyo naye ng'olwana nakyo oyatula buli owulira ebirowoozo ebibi nga bizze kasita olya standing agamba you can't mugamba I can Katonda yagala confession not your thoughts zigenda kufuga gwe but confess kati bw'oba ozze ekkololo tukusaba jangu ng'okkiriza nti akola naye jangu ng'otegese byonna ebizibu obiraba bye tuwandiise nti kino na kino ku sayidi kuno twabanga debate eza sayidi opposers ne proposers so ku sayidi eno bw'owandiikawo ebizibu byonna this side take out your confession what do you want to see kwata ekitabo kyo kikwate luula oyuzeemu osazeemu wakati eno side obwavu gye buli eno side endwadde gye buli wano side dryness eri wano ku side omirimu tolina kati side eno kiki oyagala Mukama akole kubanga mu maaso ga Mukama ogenda n'okabira ebizibu byo byonna abuuza oyagala kukolera eki omuzibe yagamba njagala kulaba ate gwe ogenda kugamba otya oba ogenda kuyomba
oba ogenda kololo kuyomba mukama nze era nze mbonaabona mukama abalala bongo oba wanze lwakitompa famire yange erimbwavu oyagala kukolera ki olusi mukama naye tumulemesa tuyomba buyombi ye kasita omubuulira kubanga byonna nobwonookaaba yes waliwo embeera gy'oyitamu n'owulira nga kati emotionally bambi okooye n'okaaba nawo kiri okke kiri nga bw'onoogwa mu kifuba ky'omuzadde n'okaaba mala oyogere ekizibu kyo tokaaba agamba bukaabi mujje tuteese ffembi tokaaba bukaabi bw'omala okukaaba gasangule omugabi kati mukama ekibadde kinkabya kye kino nsaba onkolere kino ye Jabezi yamugamba agaziye ensalo ze kati omuntu gw'ogamba nti gaziya ensalo oba omuwadde ekyokukola ask and you shall receive kati ekya asking ekyo ekisinga ffenna mu church tugenda ne tuloopa ne twerabira omubulira ekyokukola bwe tugenda okuloopa olinawo bayibuli omusajja gwe bayita Dawudi yaloopera mukama n'amala n'amugamba kati kola bwoti tulisanga luddawo ebyo bw'ogenda mu Psalms 35 so bw'olaba Dawudi yagamba mukama plead my cause o Lord Zabbuli eya 35 yamubuulira ekyokukola fight against those who fight me Zabbuli eya 35 olusooka wakana ayi mukama n'abo abawakana nange lwana n'abo abalwana nange olwokubiri kwata engabo n'akagabo oyimirire okunnyamba olwokusatu era sowola n'effumu ozibire ekkuba abo abanjigganya ogambe emmeeme yange nti nze bulokozi bwo olwokuna bakwatibwe ensonyi baswazibwe abanjigganya emmeeme yange bazzibwe ennyuma beeraliikirizibwe abateesa okunkola obubi kati eyo bw'ogiraba yali abuulira mukama kati ekyokukola naye yayogera abamuteeseza obubi yayogera abawakanya nabo yaboogera naye n'amubuulira ekyobakolera yamusaba naye bw'ogenda n'osoma Zabbuli 19 agamba do not keep silent O God of my praise for the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful have opened against me they have spoken against me with a lying tongue ali mu kuloopa they have also surrounded me with words of hatred and fought against me without a cause aloopa in return for my love they are my accusers aloopa they have rewarded me evil for good and hatred for love bwe yamala n'agamba mukama kati kola bwoti set a wicked man over him yaloopa mbaddiremu mu Luganda ndamu mu Luganda Zabbuli ey'ekikumi olusooka tosirika ayi Katonda gwentendereza olwokubiri kubanga akamwa k'ababi n'akamwa k'obulimba bakanjasamidde boogedde nange n'olulimi olulimba olwokusatu era banneetooloola n'ebigambo eby'okukyawa ne balwana nange awatali nsonga olwokuna olw'okwagala kwange bafuuse balabe bange naye nze nsaba olwokutaano era bansasudde obubi olw'obulungi n'okukyawa olw'okwagala kwange olw'omukaaga omusseeko omuntu omubi kati atandise ogamba mukama ekyokukola omulaba ayimirirenga ku mukono gwe ogwa ddyo olw'omusanvu bw'asalirwa omusango afulumenga gumusinze era okusaba kwe kufuuke ekibi olw'omunaana ennaku ze zibe entono omulala ali obukulu bwe olw'omwenda abaana be babe nga tebalina kitaabwe ne mukazi we nnamwandu
olw'ekkumi abaana be babe mmomboze basabirizenga banoonyenga emmere mu bifo byabwe ebyazika. Olw'ekkumi omunyazi atege byonna by'alina baatamanyi banyagenga emirimu gye. Naye ndowooza ne bwe tukoma awo yatandika aloopa bye bamukoze n'amala n'amugamba Mukama kubanga Katonda yatugamba asaba aweebwa. Kati ye n'amugamba kati mu ssaala ya Dawudi mulimu okutta. Waliwo omulabe nga yanyiiga Dawudi yamulamira ne mutabani we Sulemaani n'amugamba waliwo bano tobaganyanga kukeesa nga balamu. Naye akimanyi Katonda wagaba obulamu era atta. Naye omulabe wa Dawudi kyova olabe n'atandise amunnyonnyola n'amugamba Mukama abantu bano abannwana nabaagala. Omukwano bansasudde bukyayi. Ebigambo eby'obulimba bibaliko kitegeeza sayidi ye yali clean. N'amala n'amugamba kati batte abaana baabwe baba bafuse bamulekwa omukazi aba afuuse nnamwandu. Dawudi yamanya gwagenzeeyo abanga boona ogende ew'omuzadde mami gundi ankubye yakoze bwati ne bwati akoze bwati ne bwati kale sirika mbadde njagala omukube abaana bakyogera awulire nga kakkanye. Naye kati kiri eri omuzadde ogamba omanyi kankole bwenti mubonereze bwenti naye ku mutima kyowulira kimugambe. So tugende kololo waliwo ekikuli ku mutima oyagala Katonda restoring ekitiibwa kyo mu bantu ani yakireetera okuba nga kifa mumugambe. Muwulire omugambe ekitiibwa kyange nakirina. Naye omuntu bwati ne bwati yagenda nanjogerako ebyobulimbe wa Mukama wange. Akimanyi Mukama akimanyi byonna abimanyi but trust him. Okumubuulira oba it's a sign of trust. Omugambe njagala kuddizibwa mu mulimu bwe gutaba ogwo gwennyini akuwe n'omulimu nga gugenda kujja. Waliwo abantu Katonda be bagobye ku mirimu nga wamugobesa Katonda n'amuddiza omulimu n'amukuza n'omukuza nga gwe wagobesa eno ku mulimu mwembi mwali bakkiriina. Laba bw'otambula n'ogenda mu kitongole ekirala ng'osaba bwa kkiriina nga ye MD nga yabuuka amadaala 100. Yabuuka amadaala kubanga tusobola okuba nga tuli ku ddaala lyerimu naye ffenna tetwasoma kyekimu lwakuba tetwogera. Tusobola okuba nga tuli ku ddaala lyerimu naye ffenna tetulina mukisa gwe gumu. Nina omuwala mukwano gwange bamuyita Tina abeera bweru eyo sijja gyogera. Tina teyasoma nali nga ndi mu first year nga ye bwe yazaala awo bambi senior 6 na dropping out. Kati nyingira first year nga alina baby we netufuuka bamikwano. In fact twasinkanawo mu simanyi nangeri mbeera gye twesinkana nali ngenze kupangisa firimu ne musangawo nga mwakola. Netufuuka bamikwano nga mukuye essimu biki ne mga tugere ki nangamba university kyali kirooto kye kyogenda mu Makerere okusoma naye bamire kitasoboka. Kati wakanga wonna owulira bibakuvuma byonna ebyokusoma n'abita n'atandika okukolera omwana we. So netufuuka mikwano kati nemugamba naye bw'obeera nga free tugende fembi wa campus. Kati nga akola nga nsoma evening so by saa 10 nga mpitawo ku Manda Road ne mukima ne tugende mu Makerere ng'ayambala bulungi ng'era ogamba ki student mwana wa ku university fresher nga tugenda nga bwe tutyo. Kati nga abasinga bamanyi nsoma naye era nga bwe tubeera abantu agamba ono yani mulimu nga bugamba fembi tukola BCom balaba naye nga mukazi wattu talina naye nga yali akyagala. So nga tugenda netuula mu lectures nabeeramu omwo ne tuvaayo Katonda amugulira olugi n'agenda ebweru. Bw'agenda ebweru agenda asaba omulimu gino gye bagira. Alina omuntu gwe yali amanyi eyo musimu yagenda namugambe newaliyokko ku mirimu osobola okujja eno n'osaba namupangira n'agenda. Kati bwe yasaba omulimu gwali gwa cleaner era nga manyi awo ki ye level ye. Kati mu kusaba ogwa cleaner kampuni eyo nannyini waayo yali musajja mukadde nnyo ng'era gwe bamanyi naye nga balinawo ne bamanagers abalala. Kati mu clean ekintu eringa movie but it's a real story nti otya n'okutya. Then wayitawo emyaka 2
ng'ali mu kifo kyekimu she was a cleaner naye ng'ali faithful kye nali manyi ko oli omuwala ali faithful tafunangako promotion abantu bajja ne bamwongerako n'afuuka supervisor we naye n'asigala ng'akola ye kye yali ayagala kufuna mulimu kati baleeta omuvubuka mu department yemu cleaner munne nga si muvubuka nti muto naye nga musinga emyaka nga 18 so abamukulu ndowooza bakola bonna bakola ne bafuuka ba mikwano namugamba ye bannange no kampuni yeta nagamba bano boss tulina ababosi balungi nga bw'onoyogera obulungi ku kampuni just mubamu bu challenges obutini kino na kino singa batererezaamu kano ng'anyumyanga bulijjo ne mukwano gwe ne bamala omwaka mulamba nga bakola abo babiri omulenzi na proposing amuwase omulenzi wa proposing omuwasa nakkiriza beewase kati awo wakati nga bafunye ne ka apartment we babeera wakati awo omulenzi n'afuna accident bw'afuna accident agenda mu ddwaliro ng'agenda mulaba kati nga abantu abamu bajja nga bagamba omulenzi bagenda mukyusa eddwaliro kati omulenzi agamba omuwala ogenda kumpamu time nyinza obutakulaba for like 3 months famire yange eyagala ngene mu ddwaliro ddala naye ate tosobola va ku mulimu webityo naye we shall talk on phone nga beewaamu ebbanga in fact ezaali 3 ne ziwera 6 months naye yali mwesigwa kati ava mu ddwaliro akomawo basiddamu ne bakola bizinesi ya bulijjo ng'amugamba ayagala muwasa biri bye yagira nga batandika bupya ngagala no problem nga bategeka okuwasa bino bye bategeka ebiba tukole ekintu nga kitugende mu kooti batugatte tetulina kingi omulenzi n'agamba nedda na saving my money for the wedding yina n'emikwano gyabwe amazima nga bagenda ku mbaga bakola embaga bulungi nnyo omuwala afuna alina gawuni gye yali ayagala naye manyi abantu beyo tebambala nnyo bintu ebityo ebyaffe bino bye twagala afuna ng'omulenzi amugamba I can afford namugamba naye tetulina we have to save nga mwana edda nze ngenda funa salary loan ngenda funa ne ku mikwano gyange ng'afuna ssente nga muguli olugero yali ayagala for her wedding now ku reception gye baabuukinga okukolera emikolo omulenzi agikyusa omuwala nga tamanyi so he got a better reception n'asasula ne batimba byonna kati bava mu church bamaze obbagatta kati mu church baboosi bonna baaliwo boosi we n'ayita nga bw'onoogamba bapartners abantu abasinga balala abanene okuwitnessinga marriage yona yali ayagala bagende babagattira eri mu mateeka tebalina ssente omulenzi n'amugamba tugenda kukola church it was your dream kati omuwala yeekanga abantu abali ku mukolo nga bonna banene abamanyi nga baboosi kati era bonna omuwala n'agamba baawe banange mukama waffe atwagala abo abantu abamu ba clients ba kampuni biki bwe bityo bali ku mukolo they were happy era ne beebaza ne mu church speech yabwe yesookayo mu church omuwala n'omulenzi ne beebaza boosi waabwe now ku reception omuwala bw'afuna the biggest surprise of her life nga speech omulenzi awa speech n'agamba omuwala amusonyiwe ate ng'akoze n'amugamba nali mbeera New York ensi teri mu America tesi America nanga nali mbeera mu New York n'ensoma dadi wange nayagala nkomewo nkole wano n'angamba but njagala osooka okolere ku level eya wansi omanye company omanye ebizibu by'abakozi b'ogenda okulembera kati boosi waabwe yali taatawo n'omulenzi kumbe ono bulijjo ye nannyini company he's the owner of the company kati shoke emugwako n'agamba lwaki saakugamba mazima dadi wange yaŋŋamba bwe mba ndi wakuwasa muntu anjagala tebeetaga kumanya my status kyovula apartment ze baali muzaali zifaanagana biki bwe bityo n'amugamba bwe nalwala famire yange yali enzijjawo entwale for treatment ebweru biki bwe bityo ku lunaku kwennyini kwategeera gwafumbiddwa n'endanyini kampani n'ayogera omuzeeyi nga yetaatawo omulenzi era bonna abaaliwo be yalinga yeekanga ba business people biki bagesa baaliwo abamu ba politicians nga gwoyogerako mu nsi mwe babeera omusajja kati gwe yafumbirwa ekinene ennyo kale kaŋŋambe ali mu ba richest 10 in that country. That's where she is. She was a cleaner. Bannange eno si movie munnange it's like a movie era nasooka n'ekigamba omuntu n'awakana in fact we nagamba pastor yasooka n'awakana yamala mulaba nga ze kukyala story ye n'agimubuulira n'amulaga ebifaananyi
namugamba just google this man, that's my husband. Nga bwogenda mu Google Katonda akuwa omusajja n'asussa nawo kati nti omusajja oli yamuzaalamu bannange yayisawo by'omuwala sinza kwerabira Tina nti we hustled kati laba bw'alina omwana ate nange n'enzaala ne gwonooneka yagambira twabagamba abamalaaya ono yazaala n'afuna omulala ow'amakeere kati ne batuyita bamalaaya abo babiri. Omuwala oyo gye yakola bwe yakomawo okulaba abantu wano famire ye kubanga baamugoba she blessed omuntu gundooza gwe yatwala eweru maama we nga buli ne byonna obutuuza bulina bidu kimu n'omwana we n'amutwala omuwala be yatwala abaabo babiri abalala abasasulira genda kulambula ne bw'omugamba ogenda beerayo emyezi 4 it's okay takkiriza kubeerayo go and tour naye bano be yagwirako benna nti babeere naye bonna namugamba era otuukiriza byawandiikibwa omulabewo omukumira manda ku mutwe bwe yakomawo sengaawe yamugulira emmotoka n'amugulira ettaka n'amuzimbira naye nga gwazimbira ye yamugoba mu kika amukumidde amanda ku mutwe yagamba Susan ngenda blessinga buli eyankolimira kubanga tebagenda twala even half of what I have now. Bannaye mukama nange kimbeeko naye nange mbeere mu movie story. Omuvubuka yamuzaala mu kye kino lwaki ngenzeeyo eyamuyisa obubi omulimu gwe yamulekamu bino bye tugamba nti beera consistent n'omulimu gw'okola nga bw'onoogamba yali atunda ngoye gwe yamusangamu sinti agenda China yazeereetera naye akyasubula wano tewali wadde levo gy'alinnya talina levo gye yalinnya era bwe yamunoonya n'amufuna n'amugamba oli tata mwana wange njagala ku blessinga naye yamublessinga namugamba olina ekisa naye kale sinakituukako n'amugamba omwana omanyi kye yamugamba yamugamba saagala mwana wange bwadda wano bw'anoonya taata we nga yeggwe kiruma ayi mukama Katonda omwana we mutuuze ali mu bintu omwana we ali 20 now she turned 20 she owns a company mu nsi mwe bali branch yandibadde nga bw'onoogamba nti branch yaabwe omwana we yagirunning at 20 mukama nti Katonda tomanya naye oyo gwe tuliko taddangayo nakusoma era na graduate nga nangamba sungenda kuddayo si lwakuba nti njagala tulina okwenkana kwenaga nina okuddayo kanfune time wano ndi busy naye kanfuneyo time wakiri nsome online nimugamba ddayo suli wadde togyetaaga sinti egenda kuwa mulimu get it kyali kirooto kyo bannange mujja kololo tusabe bino ebintu mukama abikola mukama abisobola koli omuwala mukama abikola mukama abisobola mujja kololo tusabe mu Independence Night mukama atuzzeeko amagumba amakalu agazzeeko ennyama ate agaziye ensalo zaffe ensonga kyekulobera okujja kololo akatalekeka twogera mu kusaba twagamba engalo zino 3 ezisoose entono eddako nene empanvu twasemba nga twogera ku the people in authority kati n'engalo eddako usually they say it's the weakest finger gwe gigenderere terina nyo kye era n'obwoba okwata ebintu si engalo gy'ogamba nti eri important nnyo okukola ekintu kigendere ekinene kirina bye kikola eddako naye bagamba usually it's the weakest ndi wano nkutte peni naye era sirawo weekwata okimanyi terina nnyo kyekola naye ate kizibu okuba nga teriko ku ngalo zo egenda kuba nga yo kweri so since it's the weakest bayita ring finger ring finger so since it's the weakest pray for those people who are in trouble abali mu mbeera ey'obunafu nga tebasobola nakoola mukama they are suffering waliwo abali vulnerable abalala balwadde abalala bali mu buzibu they are in danger abantu abo tulina abantu abali ku bitanda awusina bafamire yo fena tulina omanya Katonda yatuwa okubeera nga tusabira abalala we are intercessors abatali balonde mu church nti bakwawudde eno intercession team nawe olina obuvunaanyizibwa bw'okusabira ngero oyagala okulaga nti okulaba nti yo an intercessor oli mu kusabira baana bo osabira omwami wo osabira baganda bo maama wo so on their behalf ogenze maaso ga mukama
ffenna tulina katonda ayimirirawo, tulina yesu ayimirirawo mu maaso ga mukama n'atwegayiririra. Era bw'ona ogenda mu Catholic Church, I think balina saints. Kati you're the living saint, you're still living. Kati nga naawe singa ffenna tukikolanga, ffenna tulina be tusabira, kyangu okubanga essaala naye wali yakola ki? Akusabira. So olina omumanya nti bwe mba nsabira abantu maze bano ne nsabira bano ne bano ne bano, bwe tukikola mu ssaako bwe tutyo, naye w'onoobeera mu weakest point yo, mu mutwe gwo manya there is someone who is praying for me. Kati abantu abo tetubasuula nnyo. Omuntu kasita abako oxygen, since tetusobola ffenna genda mu malwaliro obuweereza obwo, pray katonda essaala ye etuuka wonna, omukono gwe si mumpi nti tegusobola tutuuka. So wonna ekigambo kyakiragira ne kigenda ne kiwonya. Sabira abakazi abali mu leeba, abaana baleke okutandika okutegeera nga bamulekwa. So osabira omuntu ayo aliko oxygen, sabira omuntu ali vulnerable. Tusabire abasawo bali vulnerable nnyo ku ndwadde ezisinga, nti abeera mu kifo nga ataasa omukazi azale naye nga tamanyi na HIV status ya mukazi. Bamulese ku emergency oli yafunye akabenje. Abo abantu balaba naye kizibu nnyo okubanga beesabira. So we should pray for them. Kubanga omulimu gwe bakola tetusobola gukola, naye bali vulnerable nnyo. Bayimirizaawo enseno mu COVID. They risked their lives. Ndoza kyekintu ekyayi kinumye ku gavumenti okulira nga basawo bagamba okwekalakasa abakola mu COVID ne bataweebwa ssente. Bannaye, pray for the weak ones, the sick ones, the dying. Abasawo nabo tubasabire. Pray for the weak. Musibe bulungi, mweraba.